Okyalaba okwanjula n'embaga. Manyinaffe gwagenda okutwanjulira tomanya gye bina mugwera ajja kumaliriza nfuuse omwana. Kale kakati tugenda mutwala mu kika ky'abefumbi tumufuule ekimuli kati mugjeeko ako mu kikuubo nange nabaddeyo ku mukolo sooka okamuggyeko. Anja n'abaganda bange n'abatakansi ono ye mwami wange olwamuwalange Grace Nanjenga. It's a light to keep your house bright, just like you're showing love to my family and myself. This is a special gift. I'll leave you to discover what's inside. But it's from the bottom of my heart as well. say something about this as they are bringing others. For this gift, we sought a memory that you hang in your house, and every time you remember Grace. Whenever you remember Grace, you remember Moses. Abakameruni nakirere bulungi nnyo ekifaananyi ekyo. A personal from me to you. Always keep in touch because you're my other family. Oh, yes. I'm going to keep in touch with Moses. I think I can guess. Wow. Can we open it? Okay. I graduate to see this. Yes. Wow. Thank you so much. Drake Harley. Tell me something special, girl, today. Hey, one by one, make a bando, but you make crying. Hey, love is such a game that we lose and gain. Kanali muklaba Delta TV tukole tukwagala nnyo tuli wano eno n'omugolo omwami tumusanze ng'ali ku luwombo lwe naye njagadde engeri gyali serious alagidde ddala nti omukyala byonna byagenda okufumba agenda kuba nga takoze loosi kuba naye bw'ofumbira omuntu n'alya n'awoomerwa bategeeza n'enkero ojja kwongera omufumbi webale nnyo ssebo. Kale nyabo. Sibyetande ssebo. Bulungi nyabo. Sizotyana nyabo. Oli otya leero? I'm feeling good. I can see. And you are happy. Yes, I am happy. It's a really good day. Why are you happy? Why are you so happy? Because we came to get grace and they have given us grace. Are you sure? We could have gone without grace. Yes. But now we have her. Now when you say grace, I'm looking at the other grace, like the grace of the Lord. Is it how it is? It's God's grace. I think God sent his grace to me. Yes. Ekibyoyize mu grace sebe bikuleese wano. Grace ali mwana mulungi. She's a really good girl. Okay. She's raised God-fearing parents and I think she will make a perfect wife, and that's why I've decided
I have to go with Grace today. Chitegera. When you have someone like Grace, the home is complete. Yes. Because you know the children are going to be raised up God-fearing. She's a very lovely person. Mommy, Daddy can all tell. They've already met her. They have met her. Oh, I need Very to hear their view. Mommy and Daddy, nice meeting you. Thank you for coming, sir. You are welcome. How is the lunch? The lunch is so good. Should we pack for you? I wish it could be done. Thank you for coming. You know, in our culture, like parents of the groom don't normally come. But if they come, it means that person is so special. What do you know about Grace that has made you come as parents? Grace is so kind, Yes. so beautiful inward Yes. that I cannot begin to mention other things that I've seen in her. Yes, sir. I cannot finish them all. But the moment I saw her, I said, this is the right girl for my boy. As a woman, what did you see First and for your son? foremost, I love my son so much. I can see. He's the last one I have, and I've been praying so much because I know what he wants. I know everything that is good for a husband. Yes. So I've been praying for a wife who would make me at rest, Yes. not Knowing that your son is safe. comfortable. Your baby boy. And when I set my eyes on Grace, and with my interactions many times, I saw a wife in her. Thank you. I saw respect in her. That is so nice. I saw humility in her. Mukwano, we are finishing. Kayimba chikwegala omuweereza mukyala wo. Binji. The one that comes to mind is that one. Good to Jah. Good to Jah. I don't know if I'll see. Yes, because the heart is beating. Yes, from inside there. Tell her what is on your heart right now. Grace, all I can say is I love you. As simple as that. So they say actions speak louder than words. I just want to show you that. And from this day, she'll see all the love I'm showering on to her. Bannange bamulamu. Let me just say bye to you. Thank you for coming. Enjoy your meal. Bannange mudewe njogedde oluzungu. Mukwano gwange ali mu Club Delta TV tukwagala nnyo tutyagenda maaso ne programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga ng'era Sharita's by the World be bankozeko enviri ne makeup be banyambaza ne gomesi era nga twagoddewo ne School of Beauty boarding section batandika nga 2 January n'olwekyo leeta omwana wa jasoma ebyenviri Malakai Ecology gyeri nnyo era ng'osobola ogenda n'okuleba wedding reception yo na buli kimu tuli wano n'omukyala oba ntandike ntya okumwanjula alina eriisa Ali so smart. I am the one of the latest gomeses. Hey, Mama. Yes. Thank you. Mulungi Sharita. Musibye mutyeyo. Mwebale kujja. Ndi musanyufu bulijjo nkulaba ku TV. By the way, your mommy's favorite. Naye ayogeranga n'agamba umukolo go Grace wendifuna ku mukyalo oyo ndiba musanyufu era we twatuuka nagamba Sharita gye yeah I remember. Congratulations. Webale nnyo kujja. Kikutuusiza ku buwanguzi mukwano. Bannange Mukama abadde Katonda. Kwegamba we bagamba nti buli omu Mukama yamuteekerateekera era plans zonna Mukama yaba yazikola. Kino kyonna kibadde lwa kusaba era Mukama yakintuusizzaako. Simaanyi gange si nti oba ndi mulungi Oli mulungi. naye bannange Mukama yakikoze. Ekitiibwa n'ettendo byonna mbimuddiza. Ebbanga lye mumaze mwenna lyenkana kikati. I think we have made 4 to 5 years. 4 to 5 years. Yes. Biki by'omuyizeemu mukwano ebikuleetedde nawe okukkiriza okubeera naye? Ekisooka kyonna muntu mukkakkamu
mukakamu nnyo ate wa bigambo bitono waba anyiize ajja kusirika. Yes, then omuntu alina okwagala ekyo kiyize nnyo, and then he's very honest. Ekibanga ekintu kibi kyokoze ajja kugamba nkubuulire okoze bubi wano teri kubikako. Era ekyo nkimuyigiddeko nnyo. Kale Dio oyagala muweereza kayimba mwangi muweereza kayimba ki? Njagala muweereza akayimba ka Chosen Becky agamba nti neesiimye ampanise mu bitaala. Osobola kasampulinga just one line 1 2 3 nga neesiimye empaka z'omukwano zakuleeta. era ddala. Kale Dia mwekuhaga. Yes, Grace. Thank you so much. Gwamuza Yes, Sharita. ubeera kuno Mbeera kuno. gwabeera mu nsi zeewe. Ndi wa muno mu Uganda. Kikola otya? Kwesiga Mukama. Bw'obeera mu Yesu akuza bujja nga mpo. Yes. Nenga Sharita nga nsanyusa okulaba kankwesooke. Tusanyuse nnyo okulaba. Buki omukolo guno tugutegeka nga abaana bagamba Sharita ayogere ku mukolo gwa Grace. Kati nga babeereyo mu nnyumba babadde bamaze omwezi mulamba nga baseka. Ha 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 ha. Ogenda katusekera abato okuva ku Gabi. Ha ha ne Daddy abadde abitandise nga naye mu nnyumba bw'atyo bw'akola kati mpaka ye yagambye kamutuukireko ddala era n'atuuka. Nzanyo nnyabo kumpa opportunity era ku mukolo omulungi. Amina nnyabo. Omwana omusibirira ki? Omwana ono omusibirira entanda. Mwanange Grace nga we tubadde nga tugatta emikono bwe tuti saagala nkikyuse. Nkusibirira entanda weyongera okutegeera Katonda. Kubanga wonaba totegedde Katonda mu kino kyogendamu naddala oyinza obutawangula. Ne wonaba otegedde nti mu kutya Mukama byonna mwe bisookera. Amagezi mwe gasookera, okutegeera n'okumanya yabikuwa kwega buli kintu kyonna. Nenkusibirira okubeera omwana omukakamu nga woobadde. Ekyo nakyo tokivaako. Amanyi gaffe olabye gye gabadde gava. Kati toweerabirayo ng'omwana w'ova waka n'ogenda n'oteerabira gye wakola ki gye wava. Kati naffe bino bye tutuuseeko waliwo gye tubijje wa Mukama. Kati tomwerabira ne wooba oli eyo mu butaala mu bitaala sigala ng'omanyi nti eyatutuusaayo nina omuwa ekitiibwa nina okumugondera n'okutambulira mu makubo. Mutukone mukaddansi. Omuntu asinga Katonda oyo yabadde mwene ensonga. Mweyongere haga tuli basanyufu. Okyalaba okwanjula n'embaga.